amanya ge gonze Munyagwa Mubarak, presidential candidate wa Common Man's Party, n'abalabi baffe abali MS Media, tulina omukutu omulala simanyi obubeera tugukoneko osogukona kwakuta Chimbo updates. Chimbo updates. Yes, tusanyusa nnyo kubanga kwemuli. Tweyanza nnyo bitambula bitya? Tutambuza naye byaffe tebiri nnyo simuusi bya NRM. Byaffe luba lutalo kulwana. Kubanga ffe tetuyina nnyo bintu nga NRM byerina bikozesa. Mugana nti banne amafuta ganaatujjayo. Byaffe bya bibalo. Calculator buli kimu kiba mu calculator. Mafuta motoka teriko mupiira motoka y'ebyuma amplifier yabadde bweti byosiiba mu byokera byaffe tebiringa byenaremu kyoyina ebikutiya kwotoola but olutalo lwonna Dr. Besigye yaŋŋamba n'olugendo lw'emayiro 10 balutandika n'olutolo mu nsi abakaaba batuula ne basiita ebigere tebalina mu kifo. Ensi eno si yabasiita bigere abakaaba abeekubagiza ensi osigala olwana ekikulu si bigo byogudde ensi tukayo kyekikulu ebigo tebiriiwo ekisokola na ku bigo ensi yabalemerako mu nsi muno tofuna kyolina kufuna ofuna kyolwanirira sanga olinga akaaba ali mu maziga agamba nze bangubye ku ttaka lyange kitegeeza alina okulwana okweddiza no Equity femba mu mateeka tugamba Equity wasoma lwina kuwulira oyogera ku bintu ebikiivu. Equity is for the vigilant ones, not the indolent. Obwenkanya bwaba abazuukufu abalafu bano okubufuna ne si bwabe bafu si buli omuntu alina ofuna obwenkanya. Obwenkanya banoonya balwanirire tebajja bukuwa. Kitegeeza ne kino kyemulimu kati olina kulwanirira exactly ate tujja kulwana mu kalulu kano evening akawedde tujja kulwana era tujja kuwanika. Okay, njagala tutandikire ku nsonga ya olinayo candidate Nakawa West Division constituency. Nakawa Division West. Yes. Ndabye eteesa abantu ku bunkenke abamu ne batandika n'okugamba kati yanita mungi ye sponsor wa Ivan Bwowe agenda kujjayo omwana Ssenyonyi banange Ssenyonyi biki ensonga nonga muna mateeko girabota eine gumba mu public domain njagala abantu basoke bategeere nza Ivan Bwowe wa kibiina kyange nange nyina mu candidate naye aina right okuwabira ebyani amuteeka mu ssente ebya kiralu. Politics buli omu afuna chance eteeba munne guli nga mupiira akuteeba mu mupiira oli bwalaba nga bakonyesa omukono omupiira ku mukono afuna penalty tobola ba defend oluusi akwega emikono exactly tagukona kuno gamba kakati ono alabika akolaganye ne referee bankoneko omupiira no abawe penalty. Yes, oyina okutegeera amateeka agafuga omuzannyo gw'olimu. So Bwowe lawyer ne Honorable Ssenyonyi lawyer oko kuliko tamanyi mateeka bonna bagategeera nkakasa ye wayandibadde Honorable Ssenyonyi ng'alabye lupolo mu Bwowe teyandi mulopi yali mulopi. Exactly. Kati ebiboozi naye nze ntegeeza abantu muleke kutwala kwesimbawo byabufuzi kubitwala nga bino ebintu ebirala byobaddemu nti bakutunda binyeebo banyanya ebintu ebitali serious. Exactly. Bw'oba ogenda kwesimbawo tunuulira olabe ki ekyetaagisa gwe okubeera candidate kyekisooka neetaaga ki okubeera candidate. Bwe bakugamba nti olina kuba registered voter beera making sure nti registered voter. Fomu bwe kugamba nti onateekawo nini namba ate tobuukawo mbu sitaddewo nini ne obudde tebuli onaba kimanyi njirina no they said because form zizina waliwo mateeka kiyita prescribed form. Prescribed form eba form nga teyakolebwa muntu nti nkedde ku makya byabakama neyamba form eberebwe eba muteeka nga yabeera na gazete ti omuntu aneesimbawo anajuza form wet kati bw'otagijuza kugoberera mateeka nakyo kikugisa mu kalulu. Ojjukira Honorable Norbert Mao mu 2016 yeesimbawo Eggulu municipality. Honorable Norbert Mao yeesimbawo Eggulu municipality 2016 yali ayagala kwewandiisa ne bamugjayo. So bino obaani gwe baloopye obaani so mu bijjemu nti gundi ya sponsoringa gundi tebakulimba candidate yenna bw'afuna
loophole mu opponent we amugjayo tebakulimba amugjayo naye waliwo abamu abatakirabamu nnyo ggumba mbusimanyi ono yeerabiramu akagambo division n'atakateekamu kubanga ne isite yakirabamu ggumba liri awo yagamba nti twabayita harmonization ne mujja n'okuba postazo nga ziriko nakawa west posta si document eri prescribed mu mateeka posta osobola gifaanaganya nga bw'oyagala katwaki isiyo yasala bwete tulinga ekinaava mu kooti tulabe but isi eyinza okuba alina kwe yasinziira obanga etya liability naye nga njagala okubategeeza nti in future regardless of the outcome of this in future omuntu woba ojjuza form yonna gyetegereza tegeeza nenyukuta emu esobola okukula exactly so kati getufuna galaga nti omusango gwo gugobeddwa then kiti tebatugenderako amakulu kooti egambye nti gazette terina mugaso siwe kitegeeza kooti bwe besazeewo nti gazette terina mugaso naye era kati ogegenda fuuka president oli ne bwajjuza constituency neerabiramu erinnya kati omusango gwa Ssenyonyi gutuyambye nti oli ne bwagamba nti Kawempe South constituency oba nagamba Kawempe constituency byonna byebimu agabugambye mugitegedde ndi wali ekyo kiri okay baba gobye that is okay but what the kubanga court tugamba is the expert of all experts so kati kooti yetu wadde nti ka constituency n'okerabiramu obugambo buna butaano osobola okukyusa erinnya lya constituency nga bw'oyagadde kikitegeeza kadde ndi bakampeininge no problem kati kiba kirekawa kooti high court n'abalamuzi abakoze ensala eyo court is an expert is the expert of all experts togamba nti kirekawa emaze okusetinga president nti ono bw'ojjuza constituency enfu osobola okusigala mu race tekiwedde tekirina buzibu kati ekyayina kati kooti ekubye gazeti kati tokyayinza agamba nti gazeti bwe yagamba kino musimanya gazeti di constituency bagiwandika webati kitegeeza boyi abatadde mu kaseera akazibu atadde essiga eddamuzi mu kaseera akazibu kulondawo ekituufu kyekino ekikyamu kyekiriwa abadde ajja kaluubirwa nsi endowooza okugjayo n'owenaaremu but yabadde ayinamu eggumba mu byadaaloopi naye ndowooza interest zibadde nnyingi atukulenga mulimu eno ndowooza n'enaaremu erowooza esooka twala waayi tusooke tuleke kasita tulina owaffe but bowenze musaba mbategeeza bamwagala wati mwagala sikyogeza mutima mubi alina ground ya electoral petition election petition bw'oba alina ground erimu eggumba ekyo naye mugirinde mujajjumbira naye kano akalungu akabaddemu nnyo ebintu ebitategeerekeka nalabye emakindi bayiwa 11 bazze emabega kabwe era nga bayiwa mu bitundu ebyenjawulo ono bamugjeeyo simanya ono teyawaayo bbaluwa erekulira ono teyakola kino bakuba isinga eyiwa bwetya bakuba kastambi ICC yetwalira complaints kati sagala let me play the devil's advocate ebyobufuzi bwe biri bakuba nze nawangula obwammeeya nali nkyali muvubuka buto bwe mmala okubuwangula ne balekayo polling station 3 nga tebazirangiridde zaali za mulago nga ddiridde wenaaremu ne baagala recount ku ground ya disenfranchisement nti abalonzi abamu bamibwa omukisa okutegeera endowooza yaabwe bali abali bebatalangirira nga bunafu bwa EC okwetagguluza ku petition ya disenfranchisement enabweru nga n'amabokisi baataddemu dda balinze gabala baagala kuddamu recount okulwana nabo ssebo okulwanyisa recount nze yange nagirabuukirira kati Kasibante Moses ye teyagirabuukirira singi yamalayo omwaka olwa recount ya Kasibante kati gwa kivunu kote nali vigilant nitekeyo bannamateeka mu budde ntugirwanyise ennaku 10 ne tuziyitamu anti recount bagikola mu nnaku 10 tuyina betwawagikawagikawo ennaku 10 ne ziyitawo mu kooti yemu naffe twaloopayo emisango tekayo buno
so bwenkanya balwanirira bulwanirire so mu kooti bwenga munamateeka abantu bafunayo bwenkanya abatabulwaniridde ate butya kooti kisobola kuba bwenkanya bwotalwaniridde bwebadde okimanyi nti popa taba na bwenkanya tali entitled bwenkanya popa omwavu mu kooti olinayo ekifo ate nga baga tugende mu kooti gye tubasobola otutaasiza popa olina okusasula sente fees eziteekayo omusango watoziina naye waliwo abakola probono nga baga nti yakolera bwereere probono zikola nga omusango bagutaddeyo filing fees enteekayo ka filing fees kooti tosobola oyinza ofiling omusango mu kooti nga tosasudde mbadde munamateeka nnonda bulungi awo nangamba okusinziira ku mbeera eyo empaaba yo olina ogiteekerayo sente okugiteekayo mu kooti eza gavumenti ezitali za munamateeka so munamateeka gamba leta sente tuteekeyo omusango popa toba na bwenkanya bwojja kufuna kati kino ekyokuyiwa abantu 11 mu makindi ekintu ekyo ddala kya bwenkanya naye era newe mwe bamuyiddemu nawaffe yagenze but nawulidde mbw emikono mbu gyafaanagana kati kyenjala kunoonya meeya waffe kumubuuza naye wekiba nga kituufu gyafaanagana bwali bulagajjafu abalonzi bangi lwaki mutwala emikono egifaanagana bwe biba nga kituufu gyafaanagana naye njaga kumubuuza ensonga y'emikono ogimanyi naawe yali ekulemeseza okunominatinga namala nenominating kati ekito kiddamu kijja kutawanyiza weere ekyo kireka ojja kumenyeka namala saanominating kati ate odda mu kyaki naye kati 11 bano bonna mukulabako basobola obba nga tebafunye emikono ddala ne balekamu basirise bayogedde nalabye wanupu ng'ayogera nalabye wanupu yani Lusagala ng'ayogera naye abalala basirise kubanga singa nayogeddeko n'owa niidi nga naye ngamba emikono yagifuna n'agiteekayo mu budde ne bajulire balina chance awo bagende mu high court baapiiringe mu high court kati twogere ku bano abavaamu nga ali katuuti ka president Museveni n'agamba nze ndabye omusana naye nga aba opposition abanyi balabye nnyo naddala kusinga kizibu kibaawa mu bibiina by'opposition balema okukola structures zisayo ba candidates kye baakola tickets abamu nga batunda ntundi mu kutunda ticket omuntu avudde eri eyisingirwa azze ne ssente ku battle headquarters tomanyi najava tomanyi nakyabadde akola ekigwe n'omuwa olwokuba kati abantu abamu abo-NRM kye baakola beeteeramu aba-opposition abaabwe gwegenda ofune tiketi y'ekibiina gundi ofune neyakino nafune neki naaba n'aba-opposition nga babenga yamanyi nti bwe mmala okunominating ono ng'avaamu naye singa tickets ebiina byali bizigabira ku ground mu balonzi bamembers babamanyi ebikwata ku candidate oyo ekibiina politics all over the world abeera local abeera wano ku ground effe wano nga bw'okimanyi common mans party ffe tukulembera abalala ne bakwebera mubegakawo baalieko abanvuma nti mbeera namu presidential candidate of European blogger anale president Museveni yabayodde n'abatwala mujje nembaga abaddayi ekyo nakyo nali mbagamba nti bannayi mwe mundaba n'abantu abo naye politics bwatyo politics abeera loko abantu kye basinga okwettanira kyoba nakyo kyobeeramu so okusalawo nti ono candidate kyandibadde ky'abantu ba wansi nga yebasalawo nti ono yagenda okukwata bendera ku kibiina kino kifo kino naye kati ate kitebe kyekisalawo kasita osalawo n'ekitebe oleese problem oli avuga n'ava eisingiro najja kati bo kye baakola BNRM bakwatanga ba candidates abantu abaabwe namwe kugenda ofune tiketi envuganya namuteekamu ne sente ono najja nazibawo ne mugimuwa oluvannyuma n'avaamu opposition nga kati baba bagisensedde nnyo kibinnyo just biina byetaaga kutambuliza structures but common man ezimbye structures yo tugezezaako tuziina gyetambuddemu 89 districts kati tuzirina nga nemba mwagalayo candidate tava wa kati tubayina
basobola n'okwesalirawo tuzirina structures ffe tunaamala kalulu ojja kulala tugenda kuwumula ojja kugenda naawe ojja kiraba abasajja ekituufu structures bazirina ffe kino ekibiina tetuli mu kusaaga lwakuba mmwe mulowooza nti entandika gye twakitandika mumulowooza nti tuli mu kusaaga. We are not joking, we are not jokers, we are not. Tujja kizimba kibeere grounded, kibeere ekibiina eky'amaanyi. Temunaba kufuna candidate wammwe gwe bagula mu ngeri bwetyo bwe mwasimbawo? Kati njagala tugendeko mukwano gwo yeevuddemu n'awagira Magoola. Manyi Magoola bagenda omuwagira nga akubye press conference before nga bakajja Walukaga n'agamba tulateesezaawo n'obiki biki naye kati ku luno officially yamuwagidde. Bwamuwagira naga nti ono naye azzeewo emyaka 5 mu byobufuzi nga gwabiruddemu. Musobola okulaba omuntu n'endagaano bwetyo netuukirizibwa? Teriyo naye kasita Walukaga eyakyeweredde teriyo. Singa naade Walukaga ebyo sandi bizzeemu nandi sigadde mu bantu nenda myaka gyange 5. Teri awangula n'akuviira tulijja kuba lutaloga. Nabiwulirako wano mu baana baffe abanuuku wano nti Musiri David lekera gundi nti mubirwani ono mubirujje Musiri lekera kawalya kyekyabawo tebiriyo ebyo tebiribaawo. Neera Walukaga obw'empi bwe yabuwaddeyo tebiriyo. Kyogamba Walukaga yakozeemu ensobi okuwagira Magoola. Sijja giyita nsobi kuba nsinze namutuma okwesimba naye nsinga nabadde sandikikoze nze nandize wange nga nsirika kubanga n'ensobi zanakola bajja zikwambaza. Gwe watuleetera omusajja gwe atotusumbuwa oba ojja weetadde mu kattu kanene nnyo nti ojja kugabana ebintu bingi byojja okugabana blames biki. Nze nandisirise nenzira mu kuyimba kwange. Walukaga muyimbi w'amaanyi era abadde akakuba akayimbi emabega kaabo. Muyimbi w'amaanyi ate abantu bamwagadde naye bwe yandikoze bukozi bivulu abiri kusimpatha abantu gye bamuyinako mbadde bayingira esobola okumupakingira bino ebitulituli bye yafuna mu kwesimbawo n'afunamu obuse n'aweerera abaana baffe n'alinda 2-3 mugumu siteri wala musajja akyali mugumu bulungi. N'asoma university ye n'agimala bachelors n'asomeramu ne masters. Lwaki oseka? Walukaga ajja kusoma. Bagamba ne ku St. Lawrence era katasomerayo. Ng'ekyo kijjawa? Kusinza ku sources. Kati kyogamba ayinza okuba tasoma ku St. Lawrence n'avaayo n'akyogera mu mawulire university ye batewulira ate university erina kye yali nga yo teyagamba nti alimba era kyatambuza mpi test yayitako. Gwe kakati naawe olina gwewagira buwagizi kati gweolina akasajja ku mutima. Si kasajja ku mutima kakutte embazi. Nze era abadde mwagezi wa Walukaga. Walukaga olupapula olwo alaba ayina olw'amacho entry lulaga nti musajja mugezi. Nova mu ndongo n'oyita n'ebitundu 54 aba musajja nga mugezi amagezi agalina naye oba owulira ng'ayogera Olungereza owulira ng'agezaako omusajja mugezi. Kati ekibiina kati bannaye waliwo okusomozebwa okuliwo oba ekibiina ekyo kyagamba candidate owa independent si waabwe kati ate ona awagidde independent si gwe kubagana okwo kw'oyogera nti structures tezatunuulirwa. Byonna let me tell you anyway buli muntu yamanyi bw'abala kubanga kati sijja mubuuza lwaki wakoze otyo but I wouldn't. Nze sandiite committee nze ku muntu mulala andigumye emyaka 5 sandiye committees agamba mwazisemu bwazisi mwazisemu bwakitatya ono myaka 5 oluggwako nga Walukaga yakoma ng'akulembera mbu abalonzi wabasubiraawo. Kati chances ez'okufukomba ka parliament tezivuddewo nezikende oba olese problems nyingi ebyo obukulembeze tebabwazika but he knows better. Ekisinga obulungi ye gyali ndooza kye yakoze he knows better. Tuveeyo wa Walukaga. Okay, tuveeyo tugende ku register
isi yabawadde register z'abalonzi ndowooza abalonzi bali mu miliyoni 2 n'okusoba mwakimeeza mmwe nga common municipality eyaffe bangambye bagenda kutukubira anti ogenda ne bakuprintingira ensobi isi gye yatukoze luli bagabanga soft copy bandi badde batwaka flash omuntu neye printingira at his pace naye kati osindika tiimu wali motoka namba nga tonatanda motoka ne baprintinga nga bw'osunsula tiimu yo bw'esunsula bw'estepolinga then nti weetaaga fufuso ya ttani 7 andi register zitowa ttani 7 okutika register yes ne tiimu eri yatuuse tiimu eri naye obudde eyaffe yatuusedde eri awo leero ndabanga leero munaano obudde nga bugenda tugenda kutika ebibokisi byaffe tutwale ewantu tusunsule tulabe bati obudde bubasobozesa ate onookola tubazemu nga wetaaga abantu 100 mulimu gw'amaanyi gw'amaanyi bantu 100 kyetusazeewo buli district tugenda giweereza byayo basunsulireyo ku district level bwetugira tulina gye tugenda okupakingira then buli district tugiweereze basunsulire ku district level bantu 100 nze mbadde manyi byangugu ebityo so mu mateeka balina bawa register munaku nga mmeka before kulonda register okuva lwe twanominatinga wandibadde presumption twandibadde ne register eyo mu mikono gyaffe okuwa mwanominate exactly kuba tuba tufuuse ba candidates abagenda okunoonya obululu tinandibadde ntambula nga nkola campaigns ziri wero guided nga manya nti wano waliwo abalonzi be bati wembandaga wano okuva lwe twanomina twana naye register y'ebifaananyi nga kugamba tiimu zaffe secretariat zaffe ziri busy ziyitamu naye kati babawadde wabula ennaku kumpi 8 kyojja gikolera but tujjagezaako we shall scrutinize ekirungi kyaffe pate yaffe teri centered ku headquarter eri mu bantu wansi tugenda giweereza ku district ziweereze ku magombolola baverifyinge baleke ekirimu kati mu mbeera eno nga bwolaba ebiriwo kati nalaba baleeta ne buno obumu bw'okuteekako simanyi ekigalo kigaana ate bakozesa feesi ate simanya biki musubirayo akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu kalulu kano aka 2 electoral commission eri ku trial tubategeeza ffe tubadde mu peaceful mu kalulu konna naye wanaabeerawo obutali bwenkanya mu kalulu kano common mans party ffe tugenda okusooka okuvaayo okutegeeza ensi nti wadde obutali bwenkanya ate ekyo nkibasuubiza ebiriwo byo biraga nti wasobola obbaayo nkuddiramu saagala kujjula bitanayo saagala saagala kumala mu balonzi baffe maanyi kati bwogamba omulonzi gwoyagala gyalonde nti ate wagenda kuba mazima ate gwenyini ababo begobedde bannayuganda mujje mulonde mu bungi naye nze mbasuubiza wanaaba waliwo ebitatambudde bulungi mujja kumpulira tujja kuteekako ekooti endala ate tuli serious kooti no tugenda kuteeka tujja kwambala feesi ejja kukyuka ate tuli serious President Museveni yagambye tewali agenda kutabula buli omulonda tetugambye nti waliwo agenda okutabula nange saagala kutabula naye tugamba nti singa wanaabawo ekitatambudde bulungi tujja kukyadressinga mu ngeri gyekisaanidde okwadressinga ate tujja kuteeka ekooti endala tujja kiwakana nga bano bategesa akalulu mu mbeera eya nkuddiddemu obutali mazima na bwenkanya tusaba electoral commission egezeeko okwekusasayizinga obwenkanya nekibaita diligence obwegendereza okulaba nga akalulu kano at least omuntu alaba naye kataba kabeere fair anti bagamba free and fair yes fair naye outright heavy hands eziri outright omukyala bera nti amwakozeseza lyanyi naffe tujja kuwakanya kati nyala tugendeko tugendeko ku nsonga y'aba buloga obwogeddeko nalabako President Museveni nga sisinkanya yabaki babuloga muli ne mukwanoko Kasuku ndowooza yabakulemberamu okugenda mu State House oluvannyuma ndowooza ne bafunayoko ne kaddiiro akakola kampeyini eno naye abantu babali bubi bagamba nti balidde mu bannayuganda olukwe balidde mu muntu wa bulijjo olukwe ekaddiiro sikimanyi
wekali awo balina omuntu waabwe bali coding nakaseera awo nga babasasula nga bakola ate kati byaweerere babasasula akawunti zaabwe bazisitrimingirako wako kuva kuwakyapaka kumakya. Are you sure? You have proof? Nga bakola dya nga ne who streams? Je timu gyeri nene nnyo nga ba streamingira ku ki? Ku akawunti ez'enjawulo. Nga bakwata akawunti ya blogger. Bagikwata n'ogiteekayo eri mu sisitimu yaabwe. Kati gwe ne woba nawe osigaza control wano nga nabo eri balina control. Kati gwe ne wobeera nga oba weebase bo baba streaming nti baleeta abantu ab'enjawulo bakiyita protecting the gains. Baleeta abantu ab'enjawulo ne boogera ku nsonga ez'enjawulo. President Museveni zaakoze lwaki President Museveni yalina okulondebwa lwaki gavumenti erina okubeerawo. Kati tutandikire ku kino ekyomu State House ekyakasuku. Bannamawulire ng'abo baba ba YouTube baba ba blog baba n'ensobi yonna okugenda nga mu State House. Okwogera ne Pulezidenti. Kubanga eri profession ye ali mu layini ye. Kati nga bw'okyaziza wano osooka okukyaza kyabona ne bwekyagula nnyo osooka yigende point. Naye abantu ba bulijjo bano lwaki balina entitlement eri nti otuliddemu olukwe? Nabo right yaabwe okkayanira ebitali byabwe. Kati bw'okkayanira otya page y'omuntu gy'otaatandikawo. Ati ffe tugikuzizza ogituusa wano weeri. That is another one, then switch out. Vaako ogende ewalala. Unfollow ogende ewalala. You see, njagala bannayuganda bakimanye. MS kyawukola gwe. N'omulala akisobola. Kituufu. Nawe utandikewo nawe mutandike. Tandikawo ekikyo toyomba. Nze kyova olasobola kuyombesa muntu. Nze olwo TV ezibadde tezindaga. Nga tezikukyaza? Tezinkyaza. Nga ne bwengenda mu campaign tezindaga. Ng'olaba kamera yabwe ogirabawo awo naye nga kamera kyenoonye kiri eki. Kulaba nga abantu tebazze. Abantu be batazze neekuleeta. Weziri ate nga TV nnene. Nga bajja kulaale nga 8 leero ne bajja enkya ne bajja nga y'amaanyi baleeta mmotoka neekwata balanga abantu bangi ne babitereka be batazze leero Munyagwa naye abadde emasindi ne baleeta bontu bolubatwawo naye I'm not complaining bwe bali naye nange nja kusiridda wadde mu compound zaabwe tekisoboka nkakasa Common Man's Party egenda kukola TV nebo tunetagisa milioni 5 bameka tugenda kukola TV Common Man's Party tugenda kukola TV kyogamba abasajja bano bakunyizizza nnyo mu campaign mu ngeri bwetu nze nkubuulira baadde tebankyaza amini nga tebandaga tebakulaga nenga motoka ogirabawo baleesa abantu basatu ne bakwata naye bwofuna abantu nga badduka bw'otafuna naye leero abadde masinga gobeera bwerisooka gobeera kugulira erisooka balowoozesa abantu nti tolina wadde kugoberera ate n'omuntu alowooze nti Munyagwa akola bwawummula tolaba luli bamuleeta amala wiiki 2 nga tebamuzizza ebyo byonna tubimanyi naye tufe tukimanye Kenya buli kibiina kya byabufuzi okutandika olina okuba ne TV Kenya olina okuba ne TV nga yo gyolina control. Yes. So bino tujja bisalira eddagala ebisinga. So abayomba simanya lwaki Kasuku wageze mu State House. Nze sisobola kuyombesa munnamawulire ng'akola omulimu gw'amawulire. I'm not that character. Nze manyi nti osobola okugenda ewa Museveni n'omukyaza n'ozza akazindaale wange nange nenjogera. You get the point. So sinza kuyombesa mwese oleeta otya Museveni. That's one MS media nkola ngani. Ne as long as ompadde opportunity nange nti ono yayogedde kino naawe jangu oyogere kino. That's all. Abantu bayombera bwere. Abantu balina embeera eri nti oliddemu abantu olukwe. Bati ate munnamawulire wayaba wa kibiina ki. Ebyo tuleke kudda mu lamentations. Ebyo byonna tugenda bisalira eddagala. Abakomoni manyi. Nkugambye ffe tugenda tandika TV. Ey'Oluzungu n'Oluganda. Neebeeremu ndowooza mukoleemu. Tojja kutuwa biragiro. Ate nanse kutuwa biragiro. Kati nsobola okujja nga expert kuba nnyinza okuba nga ndi expert mu byamawulire ne mu TV ng'ezo. Kozi wagasoma? Nagasoma ndi mutendeke. Kubanga operational costs eza TV ebbiri. Wagasoma? Nagasoma. Ku level ki? Nagasoma ku level eyawaggulu. Badde
kimanyi nti bakujja mu lufula ngajja mukole ku radio soko owereze ku nsonga z'abakinjaaji manyi bwe batyo babaleeta gwe jangu oli mukugu oli muwagizi wa ssatu jangu owereze ebyemizannyo olugira tugenda ogira nti munamawulire omugundiivu naye abaana abo ababeera naddala mu bibanda mu beeti bamanyi ebyemizannyo okusinga ba tv ne radio abasinga ababimanyi naye okubiweereza wali okubiweereza naye professionalism waliwo principles zolina okugoberera seewo mu journalism kati mu bufunze ezimu ku challenges z'ofunye mu kalulu kano mawulire n'amawulire gabaddemu and I will sort it out, I will fix it. Common Man's Party will fix that. Naye nambasaba campaign zaffe eziriddako zonna gwe munamawulire okuyita tujja kuyamba buyambi tujja kuba tetukwetaagana nnyo. I will fix that. kati tv eyo nonetya sente nejja kulaali netalaga nkugambye nga mmotoka ebeera awo etukula yajozezza ne kamera empanvu zino webeetala kasita abantu baweera lwe bakuleese waba tewali bantu oba le bawaliriziddwa nnyo okuleeta nga waliwo abantu balaga gwayogera wekka tebalaga eno audience ab'egindi abagambye naye nga ab'egindi abagambye tebalina gwe balaga bw'oyogera naye obanga ayogera wekka basajja bakoze bubi nnyo nga badde batambula ng'osanga omuntu atambula anoonya nsobi singa munyaka bamutukubira amayinja awo netuleeta ati bamukubidde akatamivu ne kagamba tuviire tujja kwogerera wano lwakuba omukisa gwatukutebye tetwabifi naye nga byebaali banoonyanga so bannamawulire sitemuli baanamwe bantu balungi si mwenna nti muli balungi but nze nkubira bannabyabufuzi omulanga ebibiina byobufuzi time etuuse bannabyabufuzi befune tv gavumenti ebeso ogikkiriza bannaye ate onoomanya nti yaffe leero ojjagenda okugyekanga otegeere nti obona otegeera nti yaffe nga tukyayinza ogijjako ngeri license terina buli kimu togenda gikola ngetuuse n'emitima gy'abantu ebyo naffe tumanyi ekyokukola mwenga mubikola ffe kyokka ffe tuli basiru nnyo ate ani agambye muleke kututiisatiisa tulina okumalawo effujjo ly'abannamawulire bo bakoze bubi nnyo ekyo ekintu tosobola kikola nojja n'okwata ebintu n'otabiteekayo lare 8 n'olagamu emu ennaku 8 ng'ojja kulaleza omuntu n'olagamu emu ate gy'olaze n'otalaga wabanga waddewo abantu n'olaga gwe kandidate ng'ayogera yeka mu musana balaga nti talina na kipa y'amazzi gy'asobola kunywa ekyo kiri okay naye nga talina gwe balaga nti oba ayogera ne bano oba bano ne basalako kandidate wano bakwata wokka bannamawulire b'e Uganda Museveni oluusi mutuufu kumwe bannamawulire Museveni ye yagoba tv n'aba n'agamba baayi mumunviire kubanga buli we mujja okukwata ebintu wano mubikwata ne mutabiraga tegeza President Museveni olumu abeera mutuufu ku nsonga z'abannamawulire ng'akambuwadde bannamawulire b'e Uganda mbalozezzaako mbamanyi naye tokyabanyimba majority professionalism zero professionalism kiki obeera zero wetokimanyi nti bannamawulire temulina kuba nakyekubiira bwe kirina okubeera kanobeera mu campaign nga candidate omugowa obudde dakiika 10 abalala b'omu wiiki mu mwezi wiiki 2 omwamu olunaku lumu endowooza mu nsi ezina demokolasiya emikulu gy'amawulire gitekinga saidi olabe Kenya waneeno citizen ng'erina gyeri NTV Kenya ng'erina tewali problem naffe twakikiriza buli omu atekinga esaidi we don't need them nina tujja kulaga nti we don't need them ani ate totunyiigira asi mwenna ngambye waliwo betujja okulaga nti we don't need them wadde muli banene beerayo ne tv yo mu kizimbe kyo kwetaaga tujja balaga naffe tetubeetaaga beerayo ne tv yammwe kubeere nayo ekituufu abasajja bakunyizizza kati olinawo katekiniiki nga tugenda mu kalulu kano tunaatera okukuba akalulu ku lwokuna nalabye tekiniiki ya Kyagulanyi ye nga kuba masimu eri abalonzi tiyenze Bobi Wine nsaba mpa akalulu ennaku z'omwezi bwe ziti ndi wano MS Media kano kayise kaani kano bakayita Kimbowa akakamera ennafu Kimbowa Media MS Media oli Kimbowa Media bino mwe mumatalinga lwakuba temumanyi kyemuzitowa Museveni abaiti temumanyi kyemuzitowa bwongamba nti omuntu oyinza okukwata omukutu ogw'ekibiina kimu
basi emikutu bagitaddeyo kigwisemu byoyagala then kyozitowa oba tokikola ki namwe kyemuzitowa temukimanya babawayo miliyoni bambu oba emwemu buli lunaku asimanyi ebyo simanyi naye oba oyagala nkulage kobulaza okkiriza nti n'abasajja naye kakati bali mu streaming esaawa zino nekya sente mbadde sikimanyi command center eri awo kundaganda eri nakasero but I mubalese don't think nti kasuku azitowa miliyoni emolu kasuku ye kyano yote yagiwaddeyo tasobola sharomu ndowooza sharomu naye yagiwaddeyo edi sendi kasuku brand yenene tasaba sendi basobola bikola sendi yakyaza protecting the game I think I saw that but I didn't following bulungi kyekyo sendi yakyaza I don't follow sendi kati bashira price bonna baziwadde za TikTok but kasuku tasobola kasuku yote yagiwaddeyo YouTube bataddeyo kifaananyi kya Museveni emabega kifaananyi kya Museveni mu screen enene nga wala bakate kifaananyi anti kakati temumanyi kyemwagala namwe kyemuli temukimanyi kati okukwata otya ng'omwana omuto alina kariya gy'oliko gy'ozimba bazubeda bonna n'ogitaginga ku Museveni ali mu kwekiziitinga olw'emiliyoni 10 namwe kyemwagala naye nawe tugenda kisootinga mwe mulowooza ffe tujja kusigala natulatula mu buntu bwammwe kubazimba mumalemu tulyemu olukwe yate wamma tetwetaaga we are going to fix this problem of abagwagizi baffe mbategeeza problem y'abannamawulire abalina oludda tugenda gisalira eddagala nembu bagenze kolawo sente omuntu wa Common Man's Party ffe tukugamba oba oyagala kutulaba genda ku mukutu weeguti ffe kwe tubeera tokkiriziganya nabo bakoleyo ku kasente kuba embeera si yennungi dembe lyabwe negambye oba totegedde kyozitowa nze ne mbanze sandyagadde muntu okwate brand yo yonna nti gwe buli kyofulumya kyonna ng'ekifaananyi kya candidate kyekiri emabega bwekiti kugira ng'okyaziza candidate oyo ekyokukyaza president Museveni kyabadde okay naye ekyogamba nti gwate omukutu oguleseeko protecting the gains yero byebitambula oba omaze kwekuba oba ofulumye tegeza zino sente zisobola okukozesa omuntu ensobi bazubeda olina okumanya kyemuzitowa olina okumanya kyozitowa naye ekizibu abamu abasinga temwasoma mawulire kyekibasumbuwa kubanga kakati toyogera mannya g'abantu wano kwe bali babeera kuba protecting gains sendi yakyaza bwemba mwasoma amawulire ekyo tekikoleka abula kinene oba otunze brand yo abaana bato muleke nnyo kwagala sente kisuse olina emyaka emeka ndi mu 27 28 bazala 98 nze nayingira ebyobufuzi mu 2000 tegezo oyingira ebyobufuzi nga bakazi ali emyaka ebiri ng'okyali ewamwe wa Kiboga Mityana bakyompa Kiboga bafaana but kyengezaako okulaga nti ng'okyali Mityana naye tubibaddemu ebyobufuzi all this long nga nze mbaddeko opposition okuva mu 2000 tubibaddemu nabugumiikiriza ne offers zizze ne muzigaana bagibuukira olumu weerumyemu ozimbe brand ensi etege nti omusajja oyo yali credible era nabye Frank Antambi yekka yeyaganye tosobola genda miliyoni olunaku kisente ki ogenda kukola ennaku miliyoni 10 ezo sente zisobola ogula emmotoka enkadde tezisobola zimale nga zisse bulandi yo yonna ebe temuli but naffe tugenda kusala amagezi tugenda emikutu tugenda gikola niffe babadde batambula namwe era tulina of course naye nga nze nkyayinza okuddandira ayinge ku TV busebo yensalawo lwenandeetwa sikyayinza kakati nsaba obubaka bw'obusembayo abantu bagenda mu kalulu nja kusooka mbategeeze nti between now n'akalulu ngenda kulabikira ku MS Media emirundi egisoba mu 6 ngenda gezaako buli lunaku nfune nga akadde ne kano wakaisani kano wakata Kimbowa tana bagula byuma musajja wa anti akyalemedde muzino TV alina TV yayo gyalemedde mugamba va ku TV yagana so atabanje myezi 8 simanya myezi 10 but no problem wadde simu nsibera babanda nizisobola recordinga n'olabika kituufu Kimbowa I rather promote omwana bwati okusinga okudda ku mukutu ogutayina makulu ng'ogulaba ng'ogulina amakulu naye nga nanyini waako taguwa value nanyini waako taguwa value tamanyi professionalism tayina ki so nja kulabikira nnyo ku mikutu gino egya social media okulaba nga twogera nammwe banaye muwagire Common Man's Party ekibiina ekyolusaniya kituufu tetambudde district zonna kuzimalayo tutambudde district olwaleero zaakawera 89 zokka tuli kibiina kipya ekyakabeerawo emyezi 3 emabega
resources tubadde na ntono ne teams nga ntono but tusaba mutwesige mulondo olusaniya. Common Man's Party tulina manifesto yaffe tugenda kukolayo a more engagement eri live wano n'emikutu gino ejja kuba twayise mu manifesto yaffe omulundi ogusembayo live kigambo ku kigambo tugikube mu speed mutuuke ku lunaku lw'okulonda mutegede lwaki mulina kutulonda nga lwaki mulina kulonda. Tweyanze nnyo tweyanzeege wonna wobadde osinzira okubeera ng'otulaba ne president wa Common Man's Party Munyagwa Mubaraka tugenda koma ono olwalira akugambye agenda kubeera nga ajja ayongera okwogera nammwe bannayuganda ng'ayita wano tujja koma wano olwaleero.